Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne Pallaso mu studio esayidi eno bengenda okubeera nga nkutuusakoko ne talanta empya muganda wange mwana muwala bamuyita munnange ate Tatiana esayidi eno bengenda okubeera nga nkubuulyakoko mu maaso awo kw'ossa ate Shiba Kalungi avuddeyoko n'alaga likaapu wali ebyali wali munnange ate gwe Serena kw'ossa ne byabadde ali mu kulambulula awo munnange wali mu katambi mwana muwala Shiba Kalungi ngenda kubeera nga mbikutuusako ate nga Spice Diana ye abadde wali munnange ate mu kampuni bagiyita Kaliro Sugar byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo bannange ekibadde wali mu katambi ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yugi kansooke nkutegeeze nti nno Chameleone ne Pallaso babadde wali munnange ate mu studio jjukira nti nno abantu bano jjukira nti nno Pallaso Chameleone balina munnange ate studio wali era nga studio eno eyitibwa munnange ate Mayanja Family bagituuma Mayanja Family Studio era nga wali actually wabaddewoko mwana muwala new talent wali bamuyita munnange ate Tatiana era nga actually akoze collab wali ne mwana mwenzi munnange ate Pallaso Chameleone abaddeyoko mu studio okubeera ng'alaba program nga bw'etambula project engeri gy'eri mu kukolebwamu munnange ate mu studio jjukira nti nno era nga wali mwana muwala munnange ate Tatiana nga bw'ogezaako okulaba oyo munnange abadde akoona amazina wali nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako. Embeera bw'etyo bw'ebadde wali munnange ate mu studio Chameleone ndowooza osobodde munnange ate okumulengera ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso ku sayidi y'emu awo nga nkuggyeewoko nga nkwongeddeyoko Shiba Kalungi avuddeyoko wali n'alaga munnange ebyali wali mu show ye ku Serena by the way nakyalo ono yayuugumya munnange ate Serena Hotel esayidi eyo by the way show yali nnungi nnyo okutwayiza awamu by the way yayogeza abamu obwama yaleeta omwana waawo n'amulaga munnange ate ku stage n'ebyagenda mu maaso naye nno wali avuddeyoko n'atulagako likaapu bagiyita likaapu byonna ebyali munnange ate mu show n'abiragalakakoko. Before the lights, before the stages, I was just a girl from the Ugandan streets. No connections, no shortcuts, just a dream and fire in my spirit. I turned pain into power. I danced through storms. I built my queendom brick by brick. They saw a girl from the ghetto. I became a queen. I gave the world my voice and then gave life to something greater, my first child. Now I return, stronger, louder, unstoppable. From the streets to the throne, the queen is back. And this time, it's personal. And I'm proof that even a girl from the streets can become a legend. Thank you for loving every version of me.
era nga bw'olabye ku muwala munange ate Sheebah Karungi ku ebyo munnange ebyali wali munnange ate mu show ye oba konsati okudda kwe. Kakati nno nkongeddeyo ku wali Spice Diana naye yabaddeko ku kampuni emu. Jjukira nti nno by the way Spice Diana ono muwala ali blessed nnyo kubanga ndaba atera nnyo okubeera munnange ate ng'afuna ddiiru ate ez'akabi okamalako obumazi, era nga boogezaawo okulaba ku mulundi guno abadde nga yakutudde ddiiru wali n'aba kampuni eno eya Kaliro. Nga boogezako okulaba abadde yagenzeyokko wali ne bayimbamuko n'oluyimba awaadi awo. Hi guys, today tuli wano Kaliro Sugar Factory. So ensonga enkulu eri main today is Kaliro Sugar Factory launch. It is reborn. The products are amazing. Waliwo ekyenjawulo kye bagenda okuteekamu mujja kuba mukiraba mmwe abanywa Kaliro Sugar. Abaana mukole fujjo munywe ku Kaliro Sugar. Ndabyeko kaawo nga bali munnange ate ku lukyakalamu kaawo mu katambi. Embeera bw'etyo bw'etambudde ku muwala munnange ate Spice Diana, era nga bwenti munnange ate we mucekinzeko esayidi eno. Kakasa nti no vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.